waliwo munnange abantu abali very talented. King Saha ava kuvaayo n'asumulula munnange ate ekyokya oluyimba olupya. Oh my god, Kiwala kya Landlord byengenda okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo, kw'ossa ate Chameleone ye ava kuvaayo n'ayirizinga oluyimba Zari wali ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko maaso awo. Kakasa nti no subscribinga, kw'ossa ate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba. Kakati nno muganda wange kansooke nkutegeezeeko nti no King Saha oluvannyuma lw'amazaalibwa ge ava kuvaayo n'asumulula munnange ate oluyimba olupya. Omanyi by the way oluyimba Nakyakala lwalimu munnange ate beat yali ya mutawaana, oba mento yali ya mutawaana muganda wange, era nga mu luyimba luno nalwo muganda wange nalwo lwa ttabbu. Kakati nno abaddeko ko wali ku King's Sport, by the way n'alukolamu kaawo sampaawo n'asampoolingamu kaawo just naye n'asooka n'abakubiramu kaawo muganda wange. Byonna gye biggweredde actually kansooke mbikuwe ate male nkuze. Abayo omukulu ku birthday afulumizza yakapya bakayita Kiwala kya Landlord. Kano kapya kano kapya katadde ku birthday ye. Abayo omukulu ku birthday afulumizza yakapya bakayita Kiwala kya Landlord. Kano kapya kano kapya katadde ku birthday ye. Yoyo nno munnange ate mwana mwenzi munnange ate King Saha ava kuvaayo munnange ate n'ayirizinga oluyimba lwe. Ku sayidi y'emu Chameleone naye ava kuvaayoko n'ayirizinga oluyimba Zari. Era nga luno oluyimba Zari by the way bongo style bali munnange nga ba Awilo Lugumba ze bayimba sitayiro ezo. Muganda wange nayo ya mutawaana nnyo ya ttabbu. Jjukira nti nno omwana mulenzi ono Chameleone abadde atudde ebbanga eribadde liwereddeko ddala nga tannaba munnange ate kubeera nga awaamuko ku bafaanizi be munnange ate ekipya. Ku mulundi guno akireese nga boogezaawo okulaba akatambi wali kabadde kagwenzeko ku wali viral ku mukutu ogwa TikTok, era nga mulimu oluyimba nga lwe lubadde munnange ate luplayinga. Yoyo nno munnange ate mwana mwenzi munnange ate Chameleone nkugambye zezo nno munnange ate ennyimba wali King Saha ava kusumulula kw'ossa ate ne Chameleone nga bw'owulidde munnange esayidi eyo. Leero bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video ngenda kubeera nga nkomawo ko mu maaso awo n'ebirala.